Nextmedia 5123. Mu video ya leero emboozi yange njagala gyesigamya ku bigambo bibiri: value addition, okwongera omutindo, ne persistence oba okulemerako. Omu ku bakalimagezi yawandiika n'agamba nti nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. Education will not. The world is full of uneducated delicates. The slogan, "Press on," has solved and always will solve problems of human race. That was Calvin Coolidge. Kati okusinziira ku mwami Calvin, tewali mu nsi muno kiritwala kifo ky'ekigambo kulemerako. Tewali alabye abalina talenti bangi nga balemereddwa okuyitamu naye nga talenti bazirina. Abayivu bangi nnyo naye ate nga tebali successful in life. Alabye abamagezi bakalimagezi nga mwebali bangi nnyo, eyo yafuuka ngombo. Naye engombo nti eremerako eyambye bangi, ate era ejja sigala nga eyamba bangi okuyitimuka n'okuyitamu. Si yeyeka. Omwami Mark Twain yagamba, stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that. But great minds will give you a feeling that you can become great too. Diana McLaren n'agamba, nature has given us all the pieces to achieve exceptional wellness and health, but has left it to us to put together the pieces. Kakati asembyeyo McLaren atugambye nti obutonde butuwadde obutundu bw'ebintu bye twetaaga okutereeza obulamu bwaffe n'embeera zaffe, naye kisigadde eri ffe okuteeka wamu obutundutundu obwo obutonde bwe butuwadde tulabike nga tutereeza embeera z'obulamu bwaffe. So muganda wange oba mwannyinaze, lowooza ki ky'osobola okukola mu butonde, ki ekikuweereddwa. Ewammwe olina ettaka, obutonde bwakuwa ettaka, olina ebintu bingi nnyo ebikwetoolodde. Tunulamu ki ky'osobola okubikolamu okutereeza obulamu bwo. Ate abantu abakwetoolodde bwe baba bakumalamu maanyi mu byokola, beesonyiwe baviiri, kubanga abo abongo butono bajja sigala nga bakusika bakuzza wansi. Bw'onoobeera n'abantu ab'obwongo obulowooza obulungi, buli kookola akatono bakuwa amaanyi n'endowooza nti osobola okugenda mu maaso era osobola okuba successful. N'ako akatono k'oyina baba bakuwa courage, bakuwa amagezi ku ngeri ki egenda mu maaso n'ako akatono k'ofunye. Bwe tudda ku kigambo persistence, okulemerako, tewali kintu ky'ojja kugendako ofune straight away. Si kyangu era bw'ogwa mukisa
buli kimu kiva mu kulemerako. Kyova olaba bw'obuuza abantu abasinga tasobola kukubuulira wa gye yayita ekituufu, bamaliriza akugamba munaye kwali kulemerako, kakati naawe osobola kwaka katono koolina. Lemerako, ongeramu amaanyi mu kyokola. Ekigambo ekirala is value addition. Value addition, muganda wange, mwannyinaze, taata oba maama, gwe ng'omuntu ku mulimu kw'oli oyongeddeko ki? Naawe ng'omuntu weetaaga value addition, weetaaga okwerinnyisa omutindo. Okola mulimo ki? Omulimu gwonna gwokola wewe waali agadde okukoma kw'ogwo omulimu gwokola. Buli ku level gy'oliko omuntu weetaaga okwerinnyisa omutindo. Ogwo omulimu gw'oliko osobola okusoma ekikweyo ekisingako awo. N'otobeera nti mu myaka ena emabega we nalina certificate mu kufumba. Kituufu, kirungi, naye ate oluvannyuma lw'emyaka ena weeyongeddeko ki? CV yo yeeyongeddeko ki? Era ojja kuwandiika CV nti nina certificate mu kufumba. Lwaki CV oluvannyuma lw'emyaka ena tesoma nti kati nina diploma? Nina diploma ate mu field endala. By so doing, oba oyongeza market yo, oba oyongeza gwe omutindo gwo, weeyongeza ne value yo. Kyengezaako okutegeeza ekyo mu value addition. Twetaaga okweyongeza omutindo ffe ng'abantu ku mulimu gwonna gw'okola. Customer service, oli mu dduuka, kituufu, okola business, yes, tekikugaana okusoma. So n'obeereko n'ekiwina. Okwerinnyisa omutindo tekikoma ku products zokka, okulinnyisa omutindo gw'ebyamaguzi biki, no. Naawe omuntu ng'omuntu olina okwerinnyisa omutindo, value ebeere nga erinnya buli kaseera. Bwe waliwo emyaka 2 emabega, bw'obanga bw'okyali nakati oliko ekizibu. Somesezaaho weerowooze, gwali mu kiyumba ng'akola nga housemaid, weerinnyisa otya omutindo? Osobola, oyina essimu yo, soma ebintu byo ku online, do an online course. Kale olwaleero yeyo emboozi, weerinnyisa omutindo ate lemerako ku kyonna ky'okola.